Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo amanya gange nze Ndawula Ali Sekyanzi mukadde kano nze ssentebe wa Luweero Muslim District wansi wa Uganda Muslim Supreme Council naliko member wa parliament owessaza lye bamunaanika okumala ebbanga n'emirimu egy'enjawulo gyekola egy'obuntu. Ndi musajja musiraamu nazaalibwa mu maka amasiraamu, ndi musunni omusiraamu. Nyimiridde wano ne bannange bano nga bwe tuli ku lw'abasiraamu ba Uganda nga twagala okutuusa okw'omulugunya kwaffe olw'embeera eyabadde ku Uganda Muslim Supreme Council olunaku lw'eggulo nga tugamba nti tetugikiririzaamu, tetukkiriza era nga tuliwo wano okulwana olutalo ssematalo olw'obutakyusa ssemateeka w'abasiraamu gwe baakayisa. Njagala okwebaza Pulezidenti wa Uganda be yali agezaako okulwanyisa be yali agezaako okuggyawo olutalo lw'obusiraamu, yatuwa ssente ng'abasiraamu tukole ssemateeka constitution. Ono olunaku olwaleero constitution eyo n'ebeera nga weeri ekoleddwa, ng'era abamu ku baagiteekako emikono be bataba bonna be bantu abaagala okugimenya olwaleero oba abaagimenye. Oweekitiibwa Dr. Shabani Mubajje bwe yali ayanjula constitution eno yakozesa ebigambo ebigamba nti eno constitution ekubeezaawo wano ku supreme oba ekugobawo. N'olwekyo ebyo n'abasiraamu njagala mubijjukire, constitution yammwe baagimenye olunaku olw'eggulo. Ffe ng'abasiraamu abalumirirwa abasunni abatono twegasse ku abo abaawaaba omusango mu kkooti ennaku ntono emabega nga ekikolwa kino kinnabaawo jjo, nga twagala okwewola obusiraamu bwonna gye muli muveeyo. Tetujja kukkiriza na sekukkiriza yenna kwongera Dr. Mubajje Shabani myaka 10 jakule